Simawulire malungi kyanaku nnyo nyini ddala abantu bakedde mu miranga nabiwoobe newankubadde mukama asaasidde wakatikati mu muliro ogukutte akatale k'Ennakawa temulimu muntu afiiriddemu ekyo kimaze okuba nga kikakasibwa naye emaali y'abantu ey'obukadde n'obukadde efiiridde mu nabambula w'omuliro akutte olunaku olwaleero. Ngenda kuba nkuwako details na kiki ekirowoozebwa okuba nga kivuddeko omuliro guno. Abatuuze si basanyufu naddala abafiiriddwa emaali yaabwe balina ebimu bye boogedde ng'oba oli awo bisoboka okuviirako bulungi akatale kano okubanga bye bikaviiriddeko okukwata omuliro. Nze Viki nsinzira ku mukutu Viki exclusive yonna bitundu eby'eggwanga Uganda n'abali ebweru w'eggwanga gye musinzira okuba nga mutulaba n'okutuuliriza lwaki ngamba okutuuliriza abamu bateeka butes earphones oba headsets ku mitwe then ne balekaawo essimu nga bwe bakakalabya emirimu gyabwe naye nga bawuliriza nnyo messages zaffe ze tuba twogera mu videos ze tuba tukola. So video soko giweka like esobola okubanga edduka ku misinde gy'amaanyi etuuke kwayagala okugira bano giwuliriza eyakola omudaala n'aguteeka Ennakawa naye ng'abadde tannaba kumanya mawulire gano obanga alowooza ga bulimba omwana gwe yaleka mu mudaala ogwo singa oluusi yamugambye n'alowooza nti asaaga. So bintu bya ddala tatwegattangako mubutongole nawe subscribinga osobola okufuna latest updates, latest information okuva buli kanyomero k'eggwanga Uganda. Amawulire tugakuwanga bwe gali, that's why tugamba nti update you in time. Kakati mawulire si malungi, omuliro gukedde kukwata akatale k'Ennakawa. Ennakawa kiri wano kumpi nnyo mu kibuga Kampala ku Jinja Road awo nga tonnatuuka oba tonnatuuka Kireka nga wakava Kampala ku Jinja Road wakayisa ku bitala bya Jinja Road then awobera Nnakawa. Akatale ako mukamanyi kaluddewo, katale kanene nnyo wetwogereranga kakutto omuliro kunywa kya golunaku olwaleero mu ssaawa awo nga 10 ku 11 nabambula w'omuliro wakwatidde akatale kano era emaali y'abasuubuzi nnyingi nnyo ekutte omuliro n'esaanyizibwawo era abantu bambi bakeredde Maziga bamama Nachi mama Namu bonna bambi bakedde balaba emaali yaabwe eweddewo. Kigambibwa nti akatale kano ekitundu ekyo ekiyidde kibadde kikaayanirwa era nga ababadde bakikaayanira babadde baagala kujjawo baliwo babeeko bye bakolerawo era kigambibwa ku muliro guno ogukutte akatale kano nti babatuuze balowooza nti kivudde ku nkaayana eyo ababadde bakaayanira akatale kano era ne chairman w'akatale kano yakwatibwa ali luzira ku misango oba oli awo bano bo gye bataategeera naye nga KCCA ye yakwata chairman w'akatale kano gye buvuddeko okusinziira ku batuuze bwe bategeeza. Era okuva ku olwo chairman yatwalibwa luzira abadde taddanga mu katale kano paka ne leero gy'akyali era nga n'abatuuze ab'akatale k'Ennakawa tebamanyi musango ki mutuufu chairman w'akatale kano gwe yakola ki gwe yazza naye nga aba KCCA be baamukwata bw'atyo n'agenda. Era abatuuze balumiriza nti emabegako waliwo abantu abajja mu katale kano ne bakuba ebifaananyi akatale konna awo newaayidde bakubawo ebifaananyi tekitutte nnaku nnyingi nga bakavaawo okukubawo ebifaananyi abantu abatannategeereke kuba abataategeerekeka wa gye baava na mulamu wakyo bakigendererwa ki ekyali kibakubisa ebifaananyi ku katale kano. Akaseera mpawo kaaga bagenza okutuuka ku mirimo gyabwe oba ku makya nga emaali yaabwe ya bukadde na bukadde yonna yasiiriridde mu nabambula w'omuliro. So kyanaku nnyo fenga Viki exclusive tusaasira buli musuubuzi yenna yakwata emaali ye n'agiteeka mu kitundu ekyo ekiyidde era tusaasira nnyo mwenna abafiiriddwa emaali yammwe mu kiseera kino ekizibu nga ssente zitwekubye empi akasente kafuusa akasente emisolo gyafuusa emisolo oluusi nga n'emaali yabadde ya stockinze kiro because leero lunaku lwa Monday
nakatale k'ennakawa kakola lwekasuubula lwekakola ennyo iziti lwabanga lwakutaano manyi nakolerayo k'ennakawa eyo mu katale edda nga nange ensi nkyaginoonya nnyo nakolanga wansi eri wansi gye kasembera era yisaidi eyo eyakutta omuliro by the way. So abantu bawo tubasasiddeko nnyo tubasasiridde ddala kati olunaku olw'emmande babeera bastokings ebintu byabwe bastokinga ku Sunday then ku Monday ne baggulawo ng'emidaala gyabwe giriko ebintu ebiwera. So kati emaali yaabwe eyo yonna yonna yatokomokedde mu muliro tubasaasirako nnyo era tusaba Mukama abagumye ate abantu b'omu butale mubamanyi balya nnyo zirooni kati musaasire loans z'abantu bano ze baalya abatayina ssuubi lyakugjayo kasente kagenda kusasula loans ezo ate era nga beetaaga kuweebwa basooke bazzeewo emaali yaabwe baddemu bayimirire ku bigere byabwe financially bastabilizingemu basobole okutwala obulamu mu maaso n'amabanja kubanze kyenneeka kaseera kyemmanyi ku buli muntu w'omukatale 85% ku bantu abakola mu butale batambulira mu looni 85 ekyo tukkirizo batugane eva babeera bali mu zirooni. So tusaasira abasuubuzi bonna abafiiriddwa emaali yaabwe era ne tusaba n'ebitongole ebyo by'okwerinda ebyo byo tubisabidde ebbanga ku incidents ezigwawo mu bulamu bw'abantu oluusi ezimu zikolwako endala ne zitakolwako ne reports eziva ku muliro ebiseera ebisinga police bwebe announcinga obuzibu kwe buvudde bonna bateebereza na buteebereza nti gaba masannyalaze. So abantu b'ennakawa mukadde kano tubasabire bw'oba olina mukwano gwakolera ennakawa nga emaali ye y'emu ku eyo eyasiriridde muliro bwakubira kasimu oba bw'oba olina kasimu ke mukubire omubudaabuddeko bw'oba olina mukwano gwo ng'akolera eri tannakubira mukubireko mubuuzo waayi emaali yo ekyayimiridde oba naawe oli wakusaasulwa waba wakusaasulwa musaasire omukubagize n'ekyo ky'onaaba okola ki n'ekyo ky'onaaba osobola naye omuliro baba batuuze bagusinzi boogerako ku nkwata yagwo nga basinziirako ebyo bibiri ekisooka kyamaanyi w'akatale bamukwata kyakubiri waliwo abantu abajja juzi gye buvuddeko ne bakuba ebifaananyi awo wennyini ewakoze eki ewakutte omuliro ate akatale ako adde wakaayanirwa awo ewakutte omuliro. So kibi kya nnaku bw'ogubanga omuliro gwabadde mugenderere abo bonna abakikoze enensi tekungulwa lwa nsonga omuntu gw'okwatidde emaali ye n'ogisaanyizaawo mu muliro abadde n'obuvunaanyizibwa obumuli emabega abadde n'abantu bangi abamulyako booleetedde okubonaabona mu kaseera k'osaanyirizaawo emaali yaabwe. Abaana ababadde balina emirimu abakola ku midaala egyo obaleetedde okuba nga kati bagenda kutandika okuyaggayagga nga banoonya emirimu ewalala nga bakama baabwe bwe banoonya kapito bupya ate baddemu babeezeewo emidaala egyo. Naye abantu abagala ebiseera ebisinga abagala amataka ago lwaki bakozesa nnyo takitiki y'okwokya? Bakozesa takitiki y'okwokya olw'ensonga kyekintu ekisobola okusengula omuntu nga tekimuwadde kadde kakuddamu kulowooza kuzzaawo maali. So singa ojja n'omugamba bugambi nti vaawo tukusengula weeta baresistinga tubadde n'emiriro egy'enjawulo egikwata ebizimbe Kampala n'okwetooloola Uganda bateekawo bizimbe awakutta omuliro yes. okubeera nga wakayanirwa bwe wamala wayitawo akabanga ne mulabawo ekizimbe nga kyekipya ekimeruseewo nti omuliro gukwata bukwasi naye at least bambi singa mwabookya omuliro emaali y'abantu kale mudde mu refundinge mugambe yes nabadde mbasengula emaali yo yabadde ya sente mmeka emaali yo yabadde ya sente mmeka kwata tambula genda then abo ababa bakayanirawo ba first suspect ekyo kisuubirwa naye tekiba na evidence in all cases yes tetulabangako akwatiddwa mu nsonga bwezityo anti
tetusobola gamba nti omuliro guva mu bba badde nyina kye ngenda okwogera ekituufu nga kyo kituufu awe kibanga kya migo kyo kisa naye tukireke badde ngenda kuwa example y'omuliro gwakwata wano mu Kisenyi nze sirina kabina kakubwa mbadde kankuwe bwi example naye sigenda ginnyonnyola abalabi banda bako face naye kabina siri example y'omuliro gwakwata wano mu Kisenyi emali y'abasuubuzi ebyuma obuwunga mujjuka story yo twagikola naye yali omu ku baafiirwa awe wajja omuliro gw'omanye ekiriwo olwaleero oba toddangamu kufumiitiriza kumanya ki ekiriwo tofangayo kati bw'oba onnyuka olwaleero yitirawo kati bw'okyonaasangawo enkyoddo kibuulira abantu mubeere bulungi nenga Bambi bya nnaku tubasaasideko baganda baffe abafiiriddwa emaali yammwe mu kaseera kano mweraba